mwaka guno mu kalulu obi emirembe ate tukulaakulane mu mwaka ogwa 2021 kale ekyo kyekiwedde ekyo nakyo kiwedde era nga 31 tugenda kubeera n'okusaba wali ku church eya golf wali ekayunga mu kitaasa wakiso wali kanisa mwemperereza omusumba wange bamuyita Kizito Robert omanya abatume tetubeera mukate tubeera tusumba kanisa mutume obeera kutambula twala obubaka Katonda bwakutumye oli mutume yes omutume Kayibanda yes nesimye okukolako n'omutume Kayibanda sibateriye tusaako ate esaawa yaffe eno mbujuvu ddala era nga basebo ne banyabo tubategeeza nti akazannyo kaffe bukyagenda ddala mu maaso nnyo osobola okubeera ng'owumuddemu oba otuleko mu ofiisi yo n'ozanyirakawo mpolampola mu ngeri y'okwegayaaza zo sente tezibimanyi ebyo nti oba yanyigaanyiga yeegayaaza bwe luba mukisa nga gwazze weesangira ddala ng'ate ekintu kikutte gwe ku olwo nolwensonga gwe muganda nga ali ku MTN ngera mu simu nyiga sita emu 6 ate gwe ali ku Airtel nyiga sita emu 8 obeere ng'omuganda ng'otandikirawo zaako enamba zo 3 ez'omukisa ekyo nooba okimaliriza ngoberaganyako ekigambo BFM awo nozeeko omuwendo gw'ensimbi gwogenda okubeera ng'osibatandikira ku nusu 10 mpaka ku mitwalo 5 awo nomuganda ngozeeko mobile money pin number yo osobola okubeera ng'olindirira okubeera ng'ate owangula ebintu bitambulye ddala bulungi nnyo mpati Faridi atuuse okukulungamya mu nteekateeka ebyemizannyo muganda wange agamba yetiise luganda otya nno kitambula kitya kitambula weewaawo malidaadi system kiriya wali wonna baakuwa ffene wange n'otamutuusa ebintu byokwetika ebintu baakuwa ffene wange n'otamutuusa oteeka ffene mu mmotoka musajja yankubidde essimu n'aga nti suuna yakuwa ku ffene oteeka ffene mu mmotoka n'akufuukira ffene ne mugamba ffene saamulyako naye nange namulengera bulengezi ng'amuwuuba neffene eyo yalagawa naye tumanyi yalaga oyogedde ku ffene nenzijukire bananga abantu bazibu okimanyi nateresa Maswanko embuzi yange namu okakasa naye amaze emyezi 2 tajyogerako tanyega ku mbuzi oyogedde ku gundi Maswanko nga bantu ate abeesigwa gwe badde manyi nenzijukire simulinako buzibu naye aludde jyogerako weerye watuufu aludde jyogerako yagirunza Masaka oba agirunda agira mulunzi agimusumulira bwagigira bwagizaayo bwagisumulula bwagizaayo Masanku mulunzi bulijjo kati nali njagala ogenda naye Masaka lumu nenga agitwala lwenaddamu kati neganyaganya nga kyankalanye emmotoka nenjerekeza kati neffene bwe mwogeddeko nti osobola omweteeramu nakufuukira ffene mpaka bw'otuuka eno nenzijukira nti nalemaako okutwala akabuzi kange nojjukira nti ate olina embuzi nenkalunza Maswanko agire nga akyaka kati Maswanko buli luvannyuma enaku 3 yajjanga naŋŋamba akabuzi ko gye kali kaddalya bulungi kalina ttabu kati amaze emyezi 2 takoogera ekabanga kangendera mu Ssekukkulu Maswanko njagala ompe ku lipooti y'embuzi yange bagikuba ekifaananyi ogimpeereze ndeye bweyimiridde omusajja yagimpa namunnyonnyola ki ate nno embuzi suna beni weegendereza ng'ogitambula olina okuba n'ebiwandiiko byayo ebitambuza embuzi ebiwandiiko sibo birina okubeerawo nga ntambuza akabuzi kange era kera agiteeka mu mmotoka bwoti nga tolina biwandiiko bajja okukuwa tojja kusulira ku poliisi nga owere mmemba n'akabuzi wali ate Menya yali atambula nanteeze naye Menya olowooza yayita eryantonde Benya naye nga kituufu Benya olowooza atuuka eryantonde era atuuka eryantonde nga nti yeeta ebipapula ebikwata ku nte zino zotambuza nga nti enze nzirunde ente zange nti fazali ddayo onoonye ebbaluwa ya chairman katwako mumuuliza nga gyewa chairman kufuna bbaluwa n'okutuuka kati ente tezaatuuka Kampala naye nga bwe kyali ge mazima amatuufu ebyaddala kati gwe wepanka otambuza embuzi onaawulira embeera enaabeera ekineza Benya waffe musajja yagerengetanyako byagaana bugaanyi Benya obuzibu bwava ku bbaluwa teyavaayo bulungi nnyo okitegedde bambi
ate mudiddemu teekateeka bwesito bwe zitambula kati oba onaagitambuza gende bwa chairman akukutya omukugu gw'ebbaluwa otambule nagwo ogulaga abasirikale kasajja kabamulangira kagezigezi kabituukako abamulangira yali abiruddemu bamulangira expert naawe naye ate Suuna Beni kankubuulire nabadde awo nga mpuliriza Imaamu Kyeyune ng'ayogera ku hadisi ey'okuyigga okitegeera n'asomesa ekintu Maswanku ye yakikola oba ani yakikola waliwo yakikola musajja waffe oba yali Kalinzi Peter n'agamba nti nabbi yagamba baswaba be nti bw'oba oyigga ensolo okitegeera ng'oli mu ttale giyise ng'omuyizi ayigga eitha gikuba akasaale oba gitema okugulu okitegeera kati mu kutema ente yaffe eno gye twali ebulenga lasitiya manye teyatabuka ne bagitema okugulu netuula wansi kati nabbi n'agamba nti bw'oba olina ekisolo kyawaka ky'olunda bwe kyekyanga ne kiva mu mbeera y'awaka kiyise ng'eky'omu ttale nenjukira omusajja yatema ente okugulu n'atuula wansi yakola mubaka nga bwe yalagira yakola ng'omubaka nali ngamba ente eno gye batemye okugulu tunaagiryanga erikiriya tetubonyaabonyeza kisolo nabana balese obuzibu mumbejjandagire kabowa wuuyo aleese ensonga eka ku makya gano musajja ne bannange amampaati gaggwente awo sekerera ki mumbejja yansesa ali ku Facebook giwenze Suuna tajagala wamma mumbejja njagala mumbejja Suuna tajagala reda ayina giwenze atayina koza abaganda baga nti ayina gwe bongerezaako abaganda batyo bagamba mumbejja ngisangewa ogireetaka kabowa agambye kabowa agambye kabowa anti ayinza okugamba kanjikuleeta n'agikwetikiranga mulangira nagindeemulangira yalina likodi yekka tasobola nti asobola ogikwetikira mumbejja agisangewa mumbejja ngambye Suuna Beni nina embuzi ngikuwe pembuzi no sina buzibu nambuzi njikuwa olunde yongerako n'okulunda aga nti njikuwa olunde sebwato yalina obuzibu ku mbuzi ajja kusooka kulaga kiraalo okisibo wakira kisibo bakita kisibo ojja kusooka kulaga kisibo woogenda ogirundira wanga bayinza okuwanga gwe bw'olunza Maswanku bakuwa bw'olunza Maswanku bakuwa bw'olunza Maswanku 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 ayinza okulowooza nti nno ensonga z'embuzi zino zibisibyeko busibi emyezi omanye emyezi okuba ebiwazo ebiri omanyi munnange bagamba ndikirya jjo baakimutika bayinza okumaliriza bayinza okumalirizanga bagenda okuba mukulu nga togifaako naffe netugivaako yoyo Maswanku gyebaleko Maswanku gyebale kale mbadde wano nenzijukirira embuzi yange gye ndakuteresa bweba ali awo gisuna empulire gikabyemu mpulire Maswanku simpulira sikwesiga mpagirunda oli otya nnyabo bitambula biti eyo Maswanku yakuteresaako ku mbuzi yonna bakuyita kulunza embuzi efaanana etya nganze namuwa yagundi talimu ebyaki yakoze eki kati ogenda kusasula yalwadde ki embuzi maama agula mpya ulire ekiyaye anako eri mu kulunza eyo gireke batuwadde endala
Maswaku eyo gireke mu mbejja ndagire atuwadde endala agambye atya nti onawo oyagala njikuleetera njikuweerako n'omuguwa mwe mutera ogamba mbu akuwa embuzi takuwa muguwa ndagira mpeereddeko omuguwa mu mbejja ndagire awolese n'omuguwa Maswaku lwala gireke katugende nene eri ku ssuwa mwebale kubanga muli ku 10-5-9-8-8-9-6 mikwano gyaffe abali mu bitundu ebyenjawulo tubagala nnyo badangire tubagamba nti mwebale genda mu maaso n'okubeera nga mutuwuliriza era nga ffe wetuli enteekateeka ensonga nebeera egenda mu maaso n'okubeera ng'etambula tugitambuliza ddala bulungi nnyo era nga tugiwulira butya bwegenda mu maaso n'okubeera ng'etambula tubajjukiza nti ennaku ebulambale okutuuka ku kalulu akabonna ak'okulonda mu ggwanga erya Uganda era nga abeesimbye mu mawulire bagenda mu maaso n'okuleka ndo baba wa manifesto ez'enjawulo olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga erya Uganda Yoweri Kaguta Museveni yabadde ku televisioni ez'enjawulo n'entimba ez'enjawulo n'agenda mu maaso n'okubeera nga alambika enteekateeka n'ensonga n'aziragira ddala bulungi nnyo nga bwe zitambula era n'alaga nti mwe bannawakiiso munnange essaawa yonna ne bannakampala nammwe ajja kwogerako nammwe eri ku televisioni ez'enjawulo ne radio station ez'enjawulo jjukira nti olunaku lw'eggulo Pacificare yabadde ku mukono yabadde alina okgenda mu maaso n'okuleka nti akuba campaign ejjukira nti campaign bazizza muganda nge mu nkola eya scientific olw'ensonga zino zebayita eza COVID-19 ezibadde zigenda mu maaso n'okubeera nga zitawanya bannayuganda era nga tubagamba nti obulwadde obwa COVID-19 muganda wange bukyaliyo buluma n'okutta butta ate tebulina ddagala kati ekyokola kyangu nnyo genda mu maaso n'okulabika nti no muganda wange woolaba akalima wakalye woolaba enniimu girye woolaba omucungwa gulye katungulu cumu ate kwoteeka muganda wange entangawizi nazo genda mu maaso n'okulabika nti no ozirya abadde sayidi z'eggulo ebutambala mu kuziika taata wa mukozi munnaffe munnasingo Siraje mugenyi mukulu gwe bayita Mustafa twamugalamiza olunaku lw'eggulo ku bijja by'abajjajjabe tusabe Mukama Katonda amusonyiwe bye yasobya ng'omuntu ate ebirungi bye yakola abeere nga amusasula mu sseera ekifo ekyo we twamutadde akifuula ekifo mu bifo by'omujjana aleme kifuula mu binnya muganda wange eby'omulya be butambala temwankoze bubi mwansabye 10,000 mumpa kumpi ekitundutundu ky'entangawizi nazirabidde no mmotoka ya Sebutiko katusabe zisobole okuleka no muganda wange zijja wano entangawizi tuba nazo wano ku mulimo ne tutwalako n'ewaka ne tusobola okuleka nti obulamu tugezaako okuleka nno tubutetenkanya anti bagamba nti asiika obulamu n'omukono tossa kasi tossa omukono bwoti bwe kapa obulamu buba bugenda kati nno COVID-19 masiki giteekeko n'aba mu ngalo sanitizer mukozese wootalina kulaga nga waliwo abantu abangi togendawo kubanga okuuma bulwadde bwo bwe tugenda mu mawulire agatambula nga gabya mizannyo okwetegereza enteekateeka eziri esaidi zawali mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ekyagwe oba ku kitebe ekikulu kye bayita ekya Fufa Technical Center enjeru we twogera ng'empaka ez'amasaza muganda ng'ezitabuse zifuuse empaka era nga bw'oba weetegereza enteekateeka n'ensonga eziri ezitambula olunaku lw'eggulo essaza lya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ery'e Busiro ebusiro eyo wavaayo omukulu gwe bayita Kasirye yagenda maaso n'okulabika nno muganda wange avaayo mu Busiro yakubye buvuma eggolo zabadde 7 ku bwerere bakutte wiiki namba ne bagibakuba walabako mikwano gyaffe abagenda maaso n'okulabika nti nno amasaza muganda nge bamenya amateeka ag'amasaza bwe bagenda maaso n'okulabika nti nno muganda nge babafayininga abamu ne babagoba ne mu mpaka ne bagenda maaso n'okuba nti omwaka ogujja tebajja kulabikako kati olunaku olw'enkya olwokusatu tulina essaza lya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ery'e Buvuma aligenda kudda mu nsiike n'ekyagwe ate nga Busujju bagenda kubeera nga batuuka ne Busiro emipiira gyonna gigenda maaso n'okubeera nga gizanyibwa okusinziira ku nteekateeka n'embeera eziriyo ezigenda maaso n'okubeera nga zitambula bwe tuvaakawo ne tugendako ku ttiimu y'eggwanga erya Uganda eno gye bayita eya Uganda Cranes okusinziira ku mawulire agaliyo agagenda maaso n'okubeera nga gatambulatambula agalagira ddala bulungi nnyo nti eyatambula ne ttiimu eno munnamawulire waayo gwe bayita Ahmed Hussein Masha ate nga jjukira nti yagenda maaso n'okulabika nti nno atambulizibwako enteekateeka ez'abyamawulire wali muganda wange Mufuufa alutegeezezza nti kati bali ku kisaawe wali ekya Addis Ababa mu ggwanga erya Ethiopia gye basuze era nga jjukira nti Addis Ababa bagenda kubeera nga bavaawo essaawa yonna e Cameroon mu kibuga ekikulu ekya Yaounde bano bagenda maaso n'okubeera nga bazanya mu gye bayita pre-season tournament egenda maaso n'okulabika nti muganda nge etambuzibwako embeera era nga bw'oba weetegereza enteekateeka eno ya pre-season tournament Uganda egenda kusooka kubeera nga ezanya abasajja muganda wange abali esayidi eyo oluvannyuma Uganda ejja kwetaba mu tournament yennyini tulabe nga tugenda maaso n'okulabika nno tulambika ensonga n'enteekateeka eziryo jjukira nti Uganda bw'ogenda maaso n'okutwetegereza
tuli mu kibinja ekirimu Togo ekirimu Morocco n'eggwanga erya Rwanda naye nga tubadde tetutera kukola bulungi nnyo mu mpaka zino eza kyani wabula omutendesi agamba nti engeri avubuka gye batute nga bakyali bajja genda maaso n'okubeera nga bakola n'okusukulumakako ku mbeera eno gyadde bagezaako okuleka nno Muganda nge batambula nayo mpolampola okusinziira ku nteekateeka n'ensonga eziri ezigenda maaso n'okuleka nno Muganda nge zitambula esayidi eyo ffe ka tubasabire tulinde tulabe enteekateeka ezigenda okubeera nga zitambula bwe tuvaako tugendako ku mawulire amala gagenda maaso n'okubeera nga gatambula wali ebweru w'eggwanga empiira egyazanyiddwa kilabu y'abasajja bano aba Crystal Palace bakoze mm ne kilabu y'abasajja bano bayita muganda wange aba ttiimu eya Leicester City ate nga kilabu ya Chelsea ne Aston Villa nabo bagenze maaso n'okuleka nti omupiira gwabwe gwagenze mm Olivia Giroud yatebedde kilabu ya Chelsea era nga Frank Lampard ati bamutadde ku lukala lw'abasambi lw'abatendesi abagenda okugobwa ajjukira nti yeegatta ku mutendesi ono waza abasambi ku weekend era nga Gabriel Jesus ate kwoteka Kelwolka bakakasibwa nti balwadde era omupiira tebaguzanya kati ate beeyongeddeko abalwadde abalala ne basaba abakulu bali aba FA ne bajjawo omupiira ekyo ekintu Kampala State Council kye yalina okukola okutwala abazannyi abatawera kati yafuna abalwadde ba COVID abawera nga kuliko n'omutendesi n'atwala abazannyi abatawera esayidi za wali ekigali ne baddamu ne bakebera ate ne bajjamu abalwadde abalala bakana Kampala State Council bagiriddewo cover oba balala nno bagikubye omupiira bagulabako kilabu ya Manchester United bayite abamaniyo bali eno nabo bagenda maaso n'okubeera nga beetereza era nga maniyo egenda kubeera ng'ettuka ne Wolverhampton Wanderers tekyatiisa nnyo ng'eya sizoni ewedde ndowooza abasajja bano Muganda nge bajoota be baali ab'omutawana kati baabajjayo ne baleka nno Muganda nge tebakyayina maanyi maniyo amawulire gavuddeyo ne galaga nti bagenda kwetegereza nnyo Marcus Rashford eyateba eggoolo nga maniyo ewangula wali ku Boxing Day bagamba mbu ayinza okubeera nga tali kiriya ate ng'omuvuka gwe bayita Muganda nge Daniel James bagamba naye yafunamu obuvune ayinza obutazanya Muganda nge King Power Stadium olunaku no olwalero Bisaka ate kweteka Victor Londorf abo bakakasiddwa tiguno gwo tebaguliimu kakibeere ki bajja kulabika nno Muganda wange basigala ebbali okusinziira ku nteekateeka nga bwe zitambula Wolverhampton Wanderers bagamba bo tebalina mulwadde mujja okujjako akasajja kano ka Raul Jimenez ate kwoteka omuvuka gwe bayita Wile bagenda maaso n'okulabika nno batawaanyizibwa obulwadde era nga bagambye nti ate kwoteka John bali unavailable tebagenda kulabikako omupiira gw'olunaku nno olwalero kilabu y'abasajja bano ab'omukyali byonna bagenda kulabikako mu Nsike ne Leeds ate nga Southampton ne West Ham olwo kilabu ya Burnley bajja kubanga batuuka ne kilabu y'abakulu bano ebayita aba Sheffield United otwabe enteekateeka nga bwe zitambula agamba ki omukulu gwe bayita Simple Joy munalukwanga webale kubeera nga Joli Ibrahim Sebyala abirika tukulengedde wano agamba ki Salimu Nkola Nkadde webale kubeera nga Joli saidi za wali etake batwebiri abetake agamba ki Mumbeja Bethena webale kubeera nga Joli saidi za wali e Dubai agamba ki Mutebi Kyato webale kubanga Joli agamba ki John Vibes webale kubanga oli kubuke de fama mukyalo gwe bayita Flower Semper Nkonge Emma Tatelo Alan Amata Gatafa agamba ki Kiyemba Samuel webale kubeera nga Joli saidi za wali ebuyogerere agamba ki Mumbeja Ndagire Kabowa oba Kabowa webale kubeera nga Joli mpola esaidi eyo agamba ki Jumba Pius tukulengedde agamba ki Tuma Isaac ongambye nti oli Soroti webale kubanga oli kubukedde fama DJ DJ Sensa webale kubeera nga Joli agamba ki Abe Kazibwe webale kubanga oli kubukedde fama embutikizi agamba ki Sir Andre Muzigwa webale kubeera nga oli kubukedde fama omukulu gwe bayita Shafik Mawanda atukulengedde wano mpola ng'okwanaganya enteekateeka agamba ki Seguja Bashude Silva agamba ki Madina Najumba Kaliyo webale kubanga Joli ndabira Smart Kari esaidi zaawo embarra gaitumwagalanye Muganda nge Jawadu Muhwezi ndabira Abduduk Ibrahim Sebyala Abiriga nake brother Mokodo Mitasha Shabs ate kwoteka Afande Akina Ama abagati bonna tubagalanye saidi awagamba ki Sanda John webale kubanga oli kubukedde fama ne Dickson Sentongo George William webale kubeera nga Joli agamba ki Saint Innocent nawe tukulengedde wano tulya muliwe Salongo Ivan webale kubeera nga Joli mpola ngambye nti oli ku JBR Marina webale kubeera nga Joli mpola esaidi eyo ng'okwanaganya ensonga n'enteekateeka eziri ezigenda mu maaso n'okubeera